GTV for unity and development. Tubebaza mwenna abayerekereza ne muwaayo akadde kammwe ne mutuulako ku mukutu gaggadde okusobola okwongera okutegeera eddiini yaffe. Banne ekyamakulu nnyo eddiini eno Busiraamu, ddiini ya kusoma, ddiini ya kutegeera, ddiini ya kulabika nga buli muntu afaayo okubaako kyayongera ku ddiini ye. Twebaza mukulembeze waffe ow'Isiraamu Sheikh Shaaban Ramadan Fadila Dr. olw'omulimu ogw'ekitiibwa gwe yasalawo okulabika nga ateerawo ffenna okulabika nga tutuusa message eri baganda baffe abantu ba Katonda mwenna gye muli. Tugenda kulabika nga leero tutunako ku swala, ebikwata ku swala bingi, naye tugenda kujjayoko akapaati akakwata ku shuruutu sihhatu swala, obulombolombo obutussa eswala. Bangi tusaala eswala eyo era tugisadde ebbanga, abamu bukyobeerawo osaala, abalala tutandise tuyingidde Busiraamu tutandika okusaala mu bukulu, abalala twesanga nga tuli Basiraamu era ne tutandika n'okusaala. Naye swala eyo erina ebintu bingi ebitaagisa okulabika nga tugenda tubijjayo, tugenda tubikoonako osobole okulabika nti obitegeera. Eswala si kintu kyakuba nti omuntu ajja buzzi n'afuna ewuzu wali n'ajja n'akutama n'avuunama n'agenda. Nedda bannaaye, ekyo kimu ku byo, naye tugamba nti kyetaagisa nnyo okutegeera ebimu ku bigikwatako osobole okulabika nga osaala eswala yeetuuke esobole okugasa amaaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tugenda kuba nga tutunulako ku bulombolombo kumu ku bwo olw'ebiseera Allah bw'anaaba nga akkiriza tubeere nga tukwatako ku ekyo Allah ky'anaaba atusobosezza. W'ogenda okusaalira oba nga tonnaba kugiyingiramu osooka omanye bino by'olina agenda okusaala, kubanga tukimanyi bulungi nti eswala rukun min arkanil Islam, mpaji mu mpaji z'Obusiraamu ttaano nga mpaji yakubiri. Kyolaba nti lwaki twayagadde omusomo guno tubeere nga tugwijjukanyako, kubanga kati tugenda kujjumbira okusaala. Abamu abadde abagayaavu ogenda okulaba abantu bagenda kujjuza emizikiti. Tugenda mu mwezi ogw'ekisiibo, omwezi ogwa Ramadan, ogwo Allah subhanahu wa ta'ala yassiza Qur'an ekitiibwa nga batugamba nti alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ebigambo ebyo Allah abitegeeza maaso awo tujja kubeera nga tubinnyonnyola biidhinillahi ta'ala, naye twagadde tumanye ffenna abanaagenda okusaala ezimu ku shuruutu, ku bulombolombo obutuusa omuntu okubeera nga agenda okusaala. Akasookera ddala nga tonnaba kuyingira mu swala, omusaaze ateekwa kubeera mu Isiraamu. Al-Islam, Obusiraamu, yenna agenda okusaala eswala nti akati ate mbadde era Abasiraamu be basaala, ate lwaki ate mala kubeera Musiraamu? Nedda, Obusiraamu bugazi, kasoomola okuyingira mu Busiraamu oteekwa okubutegeera. Bangi nnyo nga balina amannya g'Ekisiraamu, balina n'ebyambalo by'Ekisiraamu naye nga si Basiraamu. Tisiize mbajjamu. Allah yagamba mu Surat al-Baqara ti wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Mu bantu mulimu abagamba nti bakkiriza la ilaha illallah naye nga tebabeerangako mubakkiriza, kubanga lwaki? Kye bayingiramu tebasobola kukitegeera, tebasobola kukinnyonnyoka okutegeera bukulu bwakyo. Tunulira kuzimu ku shuruutu, obulombolombo obutuusa omuntu okuba nga asaala eswala ye ekkirizibwe maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma lw'okubeera nga tumaliza okutunuulira abantu nga bajja mu swala naye nga tebasaanidde kusaala, naye olw'okuba nga tebamanyi, nga kyetaagisa omuntu agenda okusaala ategeere ayina ebisaanyizo ebimutuusa kusaala, era ateekeddwa okusaala, era ani ayina okusaala. Kyetaagisa nnyo oli yenna eyajja mu Buisiraamu muno nga tannaba kuyimirizaawo swala ateekwa kutegeera nsonga enkulu ezo zengeyagadde tukooneko biidhinillahi ta'ala obuddakiika buno Allah bwakyatwazise. Gwagenda okusaala, Obusiraamu bugamba sooka obeere ng'omala kusiramuka eswala yesobole okutuuka, kubanga omulimu gw'omuntu yenna tannaba kutoola shahada nagikakasa nakugitereeza nakumanya shuruutu zaayo ne arkaanu zaayo ne mubutilaatu al-Islam, munnange eswala tajja kubanga eswala yeetuuka. Kyabagamba nti nedda, nga tonnaba kufuna wuzu nakugenda kuyimirira ku musaalo, sooka osiramuke. Era Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Ali Imran essula yokusatu nga yagala tulaga obukulu bw'ensonga eno yagamba nti inna ad-diina inda Allahi al-Islam. Mazima enzikiriza entuufu
yenna ayagala okubeera nga ayimirizaawo okusaala ateekeddwa kubeera nga amala kusiramuka. Okusiramuka alina kukola otya? Kutoola shahada. Shahida Allahu annahu la ilaha illa Allah fastaghfir li dhanbik. Suratu Muhammad. Allah agambye nti nga tonnaba kuyingira mu wuzu, tonnaba kugenda kusaala na kweteekateeka kusaala, sooka otoole shahada, sooka oyingire mu Buisiraamu. Kyekyo Allah kyatugamba subhanahu wa ta'ala ti udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaitan. Muyingire mu Busiraamu buggweremu, wenna obeere musiraamu. Lwaki obeera musiraamu ekiro ate emisana nga toli musiraamu? Lwaki obeera musiraamu emisana ate ekiro n'ova mu Busiraamu? Lwaki obeera musiraamu ate oba omusamize ate n'obeera omufuyi w'emmindi? Ate gwe omusiraamu yemugwa yabye ennyimbe, yemugwa musamize, yemugwa azina abalongo, yemugwa atambula n'eyirizi, yemugwa afuuwa emmindi. Akati munnaye bw'ona ayagala okusaala ng'okyayina vulugu oyo, okyayina katemba oyo, okyayina ebifujjo ebyo ebikontane ne shahada gye wayogera, tugamba nti nedda, sooka otereeze shahada yo olyoke ojje okusaala. Tekiba kya buvunaanyizibwa gwagenda okusaala essala nga mu butuufu amazzi n'ogoonoona n'okutula emisaalo nga bwe tula emisaalo gikutuse n'oleka emirimu gyo amutuva ku mirimu gyaffe ne tugenda okusaala. Naye ng'agenda okusaala teteekeddwa okusaala kubanga lwaki? Tannakakasa shahada, tannakakasa kalombolombo kano akasooka k'okubeera ng'omuntu agenda okusaala alina kubeera Muisiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti inna ddiina, mazima enkola entuufu, enzikiriza entuufu, al Islam, kwe kujeemulukira Mukama Katonda, kwe kujeemulukira Allah subhanahu wa ta'ala, neweewaayo wenna gy'ali, n'oleka obusamize, n'oleka emisambo n'emizimu, n'oleka okusinza ebitali Katonda, n'oleka okusaba ebitali Allah, n'oleka okusamira, n'oleka byonna ebikontana ne shahada, n'osooka obiteeka wabbali, n'osobola okujja okubeera ng'oteeka ekitiibwa mu swalayo kubanga gwagenda okusaala mala kubeera nti otereeza shahada yo. Kyoboolaba subhanahu wa ta'ala yatugamba mu aya endala nti waman yabtaghi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Suratu Ali Imran aya 85 sura yokusatu. Atugambye Allah ti yenna anaasiimayo ekitali Busiraamu n'akifuula nkola ye, Allah tagenda kukikkiriza era ku nkomerero agenda kusiraana, agenda kufaafaaganirwa. Lwaki omala obudde ng'ojja okutama, ng'ojja ofuna ewuzu, ng'oweebikkirira nti ozze kusaala, ng'oteekako omudoomo enkofiira mashaallah yambala ekkanzu nti ozze kusaala, naye nga shahada tennaba kubeerawo. Yenna ayagala okubeera ng'asaala essala alina kusooka kutereeza shahada ye n'abeera nga aleka eyirizi. Gwagenda okusaala sooka ojjeko irizi, oba eri ku mukono, oba eri mu kiwato, oba eri mu waleti, oba kakomo ka lubaale, oba kaweta ka lubaale, oba oyina ebibbo byabigali mu bitanda, oba oyina yessabo, oba oyina ebyawongo, byonna w'obiina. Oyagala essaala essala yeetuuke, ebyo by'osooka okuteeka wabbali n'obuviirako ddala obutabiddira ddala kubanga omulimu gw'omuntu yenna omushiriku Allah agugoba tagukkiriza. Allah yagamba mu suratu Az-Zumar ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim ti walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Nasobaka ku bubaka bange bonna, bannabbi bange bonna, naawe Muhammad sallallahu alaihi wasallam akutegeeza kati mu butongole tiko singa wankolako shiriki, singa ongattako ekintu ekirala kyonna, emirimu gyonna nandigisazizaamu. Kitegeeza ki ekyo? Nti omuntu ono agenda okusaala essala alina kusooka kusiramuka, aleke ebintu byonna ebikyamu kubanga tugambye nti wakasita osaala essala naye ng'okyayina ebyawongo, okyayina shiriki, okyayina emmindi, okyayina ebigali, okyayina obuweta bwa lubaale, okyayina ebutanga mu bumooli, okyayina ebibbo by'ebigundi, okyayina ennyumba etaggulwa, oyina ekisenge ekitaggulwa, oyina ekkabada etaggulwa, oyina by'otambula nebyo mu motoka, oyina ebiri mu dashboard wano, oyina byewateeka mu dduuka lyawo, oyina ebyo byonna bw'onaasaala essala tajja kukikkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Golaba agambye nabbi mulamba sallallahu alaihi wasallam ti la in ashrakta oba kunkolako shiriki la yahbatanna 'amaluk, emirimu gyo gyonna nandigisazizaamu, wala takunanna min al-khasirin, nodda n'obeera mu bantu abaasiraana batalina konna ke bagenda kukola kegenda kutunulako ku lunaku lw'enkomerero. Tukubiriza yenna asuubira okuyimirizaawo essala, asuubira okulabika nga agenda kusaala essala ye, essala okusobola okutuuka munnange olina kuleka kye bayita shiriki yenna w'emiteeko gyonna. Tulina shiriki al akbar, shiriki al asghar, shiriki al khafiyi. Shiriki ono omunene
al akbar ajja omuntu mu ddiini n'abeera nga agiviiriddemu ddala kivudde kugamba nti oyo munnange bw'ajja okusaala swala tagikkiriza Allah kubanga Allah yagamba mu sura an-nisa ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim inna Allaha lan yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida mu aya endala yagamba faqad iftara ithman 'azima yenna akolako shiriki nangattako ekintu ekirala sigenda kumusonyiwa singa alifiira ku mbeera efaanagana bwetyo era ajja kubanga abuza olubula olwewala ennyo lwaki kubanga yakola omusango ogwa naggomola omusango ogwa naggomola mu Buisiraamu kwe kukola shiriki n'ogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso atulaga obukulu bw'omuntu ono agenda okubeera nga amusinza ng'alina okubanga ebikwatagana ne shiriki abirese wabbali. Shiriki al-khafiyu mulimu yekwesa abantu omukolera mu ibaada oli ajja kusaala ng'ayagala kumulaba kangende imaamu andabe bw'anaaba tandabye munnaye bayinza okugaana okunsaalira oba okunziika oli najja okusaala ng'ayagala imaamu okumulaba munnange oba okoze shiriki era bw'onaamala okusaala esswalaayo Allah agenda gisazaamu. Lwaki? Olw'ekigambo kya Nabbi kye yagamba sallama mu mpaji eno mu kalombolombo ak'okubiri nako kakayingire butereevu anniya nti innamal a'maalu binniyati wa innamal likulli mri'in ma nawa. Omulimu gono gwonna gw'ogenda okukola Katonda atunulira intention, atunulira obumalirivu. Kiki omaliridde mu mulimu ogwo? Ozze kusaala ku lwani? Bw'oba ozze kusaala ku lwa muntu, ozze kusaala lwa kulaba, ozze kusaala lwa kuba olina gw'oyagalawo nga kyekikuleesa okusaala naye nga bulijjo tosaala naye ozze kusaala aga nti gundi oli yaŋŋambye musisinkane ku muzikiti kaŋŋende ku muzikiti awo ojje omusanga esaala naye kusiŋŋaanawo n'osaala naye nga enniyayo ya oli gozigugiridde era ekyo kyofuna. Nabbi agambe sallallahu alaihi wasallama ti innamal kyonna kyomaliridde mutima gwo Allah kyagenda okusasula. Lwaki? Kubanga enniyayo yamaliridde kubeera nga osaala kulaba era bakulabye empeerayo ogifunye togenda kusangayo mpeera za swala eyo kubanga waleeta enniya ey'okulaba. Ekyo Nabbi kyaga sallallahu alaihi wasallam ti innamal a'maalu binniyati wa innamal likulli mri'in ma nawa. Buli muntu musasula okusinziira ku nniya ye, intention. Kiri kyomaliridde okukola, kyomaliridde okukola ekyo Katonda kyatunuulira. Tatunuulira bino bifaananyi byaffe. Wanda bisomya tugamba nti Allah la yanzuru ila ajsamikum wala aswarikum. Tatunuulira mibiri gyammwe, bifaananyi byammwe, endabika yammwe, atunuulira mutima. Kati gwagenda okusaala esswala tugamba nti leeta enniya nga yakusaala swala lillahi subhanahu wa ta'ala. Tosaala kulaba, tosaala kyenyumu, tosaala baleme kuziika, tosaala nange bamanyi nti nange ndi Muisiraamu. Nedda saala swala lillahi subhanahu wa ta'ala kubanga gwogisaalira waali Allah era kulaba era kuwulira. Ekyo Nabbi sallama kye yagamba malayika kye yajja okusomesa bamasahaba be yajja hadithi empanvu yannyonnyola n'abagamba nti an ta'buda Allaha ka'annaka taraahu, kwe kusinza Allah ng'olinganga mulabako. Fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka, newankubadde tomulaba naye Allah ye abeera akulaba. Kati tugamba yenna anaasaala essala tosaala kujja kweraga nga bannyinaffe abamu ajja muzikiti ng'ayagala balabe olugoye lwe lwe yaguze, agala balabe akaviiri ke yakoze, agala balabe akatambaala ke yaguze, ayagala balabe engatto gye yaguze, ayagala yeerage ensawo gye yaguze ey'ebbeeyi, abamu ayagala balabe emmotoka gye yaguze nga kyekimuleeta ku muzikiti. Kati mwannyinaffe tugamba nti munnange esswala teriiyo eyo kuba bulombolombo obutuuse esswala oteekwa okuleeta enniya y'esswala gy'ogenda okusaala. Naye obanga enniyayo yakulaba, nniyayo yakweraga, nniyayo yakumanyika, nniyayo yakweraga, munnange enniya yeeyo Katonda gy'agenda okusasula tagenda kusasula swala kubanga ki innamal a'maalu binniyati wa innamal likulli mri'in ma nawa. Oyo ye shiriki nno al-khafiyu, abantu bamukolera mu ibaada mu kusinza. N'ogaba naye ng'oyagala kulaba, n'oyamba ng'oyagala kweraga, n'osomesa naye ng'oyagala kweraga, n'osaddaaka oyagala kulaba. Kati buli mulimu gwonna gw'okola nga ibaada kusinza Katonda ng'onoonyaamu kulaba, onoonyaamu kwewaana, onoonyaamu kwatiikirira, olikike, omanyike, munnange ekawa Katonda togenda kusangayo mpeera ezo.
kati nono omusaaze agenda okusaala esswala naye ng'anoonyaamu kumulaba esswala etegenda kutuuka era akalombolomba kagenda gigaana okutuuka kubanga ki okoze ne shiriki okoze omusaawo gwa naggomola ogasse ku Allah n'ekintu ekirala okumanya nga eddiini eno akalombolomba akakokubiri tukalabye ak'enniya ne tulaba n'akasoose aka Islam omuntu okubeera nga oteekeddwako omusiraamu ak'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala abantu abamu balowooza nti byakusaaga naye Allah yini yagamba mu suratul Maida nti waraditu lakum al-islaama diina Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti nabasiimira eddiini eno nga yenkola entuufu gye mulina okuwangaalirako gye mulina okusinzizaamu kyobalaba tugambye nti nagenda okusaala esswala oteekwa kuba muisiraamu esswala esobole okutuuka binaaba tetuuse olwogijja kubanga mubutuufu oyisiza ebivulu ekitali kituufu ate nga olese emirimu gyo olese ebikolwa byo olese ensonga z'enjawulo nojja oyimirizaayo essala naye ate bamale bagisazeemu kubanga gwagisadde obadde tosaanidde kusaala kubanga olina kusooka kutoola shahada nakugikakasa nakugitukuza n'olyoka oyingira mu ssala kyetukubiriza bonna abanajja okusaala nga ramadaani etuuse kuba tukimanyi bulungi nti ramadaani bwetuuka emizikiti gifunda abantu bangi nnyo bajja okusaala naye nga tebateekeddwa okusaala tebalina bayita kusaala kubanga ki tebalina bakusiramuka tebalina okusooka okukola kutoola shahada kulongosa shahada zaabwe balyoka bayingire mu ssala esswala etuuke nekijja kuba kyansonyi nnyo munnange ne mujjuza emizikiti naye nga abajjuza emizikiti tebateekwa kusaala kuba tebalina bakusiramuka kitugamba nti sooka okakasa shahada eyo nno sharutu min shuruti sihhatu ssala kamu ku bulombolombo obutuusa esswala okubeera omuisiraamu akalala akokubiri tukalabye omala okubeera omuisiraamu ate okuleeta enniya mahalluha alqalb ekifo ky'enniya kiri mu mutima gwagenda okusaala esswala edda twaginunuyiriranga waliwo enkola eyo y'okunuyirira nawaitu salli faradha salati dhuhuri 4 rakaati paka gibikoma naye enniya ebeera mu mutima enniya y'esswala tebajaatula ku lulimi okujjako abalina amadhehebu gaabwe gabaga nti azende ku madhehebu ga gundi naye amadhehebu gonna gakontana ne hadisi za nabi sallama baimaamu abana bakwegobako ne bakujjirako ddala bagamba nti idha sahha alhadithi fahuwa madhhabi hadithi y'omubaka kasitejja ago ge madhehebu gaffe kati yenna agamba nti nze ndi ku madhehebu ga gundi kasita gakontana n'ekigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallama munnange abaimaamu bakwekutulako era ne bakwejjako gwonna woona abireetera n'oganza eri ku madhehebu ga gundi naye nga nabbi kye yagamba okyawukanyeeko ojja kubanga gwe kennyini omaze okubula n'oba ku kkuba ettuufu ekkubo ly'omutanda sallallahu alaihi wasallama omutanda yagamba nti enniya ebeera mu kifuba tebajaatula wano ku mumwa kuba ogenda okufuna ewuzu ng'omanye esswala gy'ogenda okusaala ndeera akazaayo ng'ozimanyi oba oli imaamu oba oli maamuuma nga nakyo kimanyi kati wano oba okiddamu okigamba ani tugamba enniya gireete mu mutima gwo kakase nti ŋŋenda kusaala esswala mu mutima gwo esswala eyo dhuhr ey'eraka 4 oba ndi imaamu oba ndi maamuuma ekyo nga kiri mu mutima gwo tebakyatula ku lulimi ensonga eyo y'enniya nayo twagadde tugikomye awo tugenze ku shurutu eyokusatu sharutu min shurutu sihhatu sala tuli ku bulombolombo obutuusa esswala bannaffe mwenna abakatweyungako ababadde tebaliiwo nga mugenze okuteekako gaggadde wammwe Global Network TV yammwe ya Uganda TV y'obusiraamu ggwanga nga obadde tamanyi kigenda mu maaso tugamba tuli ku bulombolombo obutuusa esswala esswala eno erina obulombolombo bugituusa bw'olina okumala okutuukiriza olyoka ogiyingiremu ogisaale nga singa tobaleze kubutuukiriza munnange esswala tejja kutuuka newankubadde ojja kukutama ovunname bakulabe nga asadde naye nga ewa Katonda tofunyeeyo mpeera kubanga tumaze kugoberera nkola nabbi gye yakuteekako gye yakuteerawo gy'olina okugoberera enniya endala manye sharutu endala okwambala oba okwebikkirira omuntu ono agenda okusaala esswala engoye ze alina okumala okukakasa nti engoye ze ntukuvu bwe tugamba ekyokwambala abantu abasinga obungi amanyi nti aba ayambadde naye omukyala yenna ng'agenda okusaala esswala ateekwa okwambala olugoye nga luva ku mutwe waggulu paka wansi ku bigere bw'asaala esswala ng'emikono girabika obulago bulabika entumbu erabika amabeere galabika munnange esswala eyo eba teriiwo ebyaddala oba tosadde newankubadde bakulawo okutamu ovunnama
kubanga ki Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti khudhu zinatakum inda kulli masjidin, mwambalengako bulungi bwe mugenda eri emizikiti, ayi inda kulli sala, obanga mugenda okusaala mwambalengako bulungi. Ennyambala yeweesa Katonda ekitiibwa subhanahu wa ta'ala. Era Nabbi sallallahu alayhi kyava tutegeeza mu suratul Ahzab ng'agamba Allah ng'amussaako obubaka, yamugamba nti ya ayuha nabiyyu, owange gwe nabbi wange, qul li azwajika, lagira bakyala bo, wa banatika ne bawala bo, wa nisaa'il mu'minina ne bakyala babakkiriza, yudinina alayhinna min jalabibihinna, basseeko enkaya zaabwe nga z'okwambala, basseeko jiribaabu zaabwe. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhina, kigenda kumanyisa nti bakyala balongoofu, bakyala bantu balamu, bakyala bannaddiini, so si bamalaaya, si baseegu, si boonoonefu. Kati ennyambala eyo Katonda gy'atugambye okwambala gye bayita jiribaabu, Nabbi annyonnyola sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti olugoye olwo bayita jiribaabu huwa thawbu, huwa lugoye alladhi yastaru jamii albadan, nga lubikka omubiri gwonna buli yonna awali nti mubiri nga lubikkawo, olugoye lwe bayita jiribaabu. N'atugamba nti lubeera lugazi nga luwanvu lukoonera ddala ku ttaka, ate nga terukukwata, nga telulaga figayo, ekirala nga terutangaala. Banyinnaffe bangi ajja okusaala esswala naye kagoye katangaala, n'empale eri munda ogiraba ne kkala yaayo, munnange oba tosadde, newankubadde ojja kuba oyimiridde mu sswala n'okutama n'ovunnama, oba tosadde ebya ddala. Lwaki? Anti olugoye lutangaala, lulaga gwenna ebikuliko, ojja kubanga munnange omaze obudde. Ate nga sitwagala omale budde bwo kuboonoona ng'omanyi nti ozze kusaala naye ng'esswala bagenda gisazaamu, kubanga kitebakumanyisa, tewamanya, tewategeera nti omuntu agenda okusaala esswala Katonda amugambye nti ayambaleko bulungi. Si nti ogenda kusaala nti bwonna amala okusaala obijjeko nga bwe tutera okubalaba, najja n'akakaaya mu nsawo oba jiribaabu najja nayo mu nsawo, bwamala okusaala n'agijjako n'agizza mu nsawo n'addamu n'akunnumba obute. Ogwo abanga agamba nti muzikiti muno Katonda mwabeera, ebweru tabeerayo. So nga ennyambala eyo yennyini gy'oyambadde mu sswala y'ennyambala gy'olina okuwangaala ng'oyambadde ebbanga ly'omala ng'ojja ekigere mu nnyumba yo. Kasita ojja ekigere mu nnyumba yo olagira okwambala bw'oti ennyambala eyo gy'oyambadde ng'oli mu sswala. Kuba nti tubalaba ajja n'akakaaya ke oba jiribaabu ye mu nsawo awo, bw'atuuka mu muzikiti n'agiteekako n'ayambala bulungi, olumala okusaala n'agikuba mu kaveera n'addamu n'akunnumba mu ngeri eri etali yavunaanyizibwa. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala gwe wakkiriza, Qur'an gye wakkiriza, munne tuggamba giteeke mu nkola, tokoma kugiwulira bulizi na kugisoma busomi, giteeke mu nkola, kikijja okulaga nti oli mukkiriza yakkiriza la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atulaze bulungi nti omukyala yenna bwereere okuggyako feesi ye n'ebibatu bye byokka bye birina okusigala wabweru ng'ali mu sswala, n'ebigere bw'oba oyimiridde mu sswala olina okubibikka. Tolina kulabikako wantu wonna okuggyako amaaso n'ebibatu byokka bye birina okusigala wabweru nga birabwako ng'oli mu sswala. Toyambala lugoye nga lukumiima lukutte effiga, abantu basalawo kwambala simanyi legingi, simanyi fitingi, mbwolaga kyoyinawo nebyo kabuli ng'egenda kukusomboola jamaani, ng'egenda kukwata, egenda kunyiga, envunyu nga zigenda kusomba amahips go, envunyu zigenda kusomba obunyirivu bwo. Munne tugga magondako, gonda. Bw'otaagonda ni ogenda kukola otya? Olina kugonda okuggyako nga Busiraamu bw'olina okuga nti anze eby'Obusiraamu bivuddemu, naye kasobeera Musiraamu olina kuba muwulize era omugonvu. Kyekikulaga nti oyo muntu mulamu era agenda mu jjana. Kati bagambye nti omuntu agenda okusaala esswala alina okwambalako bulungi, ng'okwambala obulungi kwe kubikka ebitundu bye byonna byonna ne olekawo feesi na bibatu ku mukyala. Omwami agenda okusaala esswala naye bagana okwambala bukapayipu obukutippye ne bulagana obwerere gye buyita, abamu bw'okutama omugongo ne gusigala ebweru, bw'ogenda ku sujuudu ne tulabira ddala ebifa emmangyo eyo, ekintu ekitali kituufu. Bw'oba ogenda okusaala esswala gw'omwami yambala olugoye nga lugazi. Allah subhanahu wa ta'ala yakugambye, sinze ngamba sina bigambo byange, ebigambo bino bye mbatuusaako bigambo bya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala na bigambo bya mutanda sallallahu alaihi wasallam. Allah yennyini atugambye nti khudhu zinatakum inda kulli masjidin, mwambalengako bulungi nga mugenda eri emizikiti.
okwambala obulungi nabbi n'akunnyonnyola sallallahu alaihi wasallam kubanga yakako obusida yakako aya eyalinonga okuzitematema n'okuzinnyonnyola. Omwami yenna agenda okusaala esswala saalira mu lugoye nga terulaga bwereerebu, terulaga maviivi, terulaga kundi, terulaga mugongo. Bangi nnyo mu kaseera ka wiikendi tujja ne twambala bishooti ate esswala neetuuka n'okyama ku muzikiti mu shooti yeeyo naye nga bw'ofukamira bw'oti amaviivi gasigala bweru. Munnange oba tosadde newankubadde gwe olaba ofukamye okutamye ovunnamye oba tosadde esswala teriiyo ebyaddala. Waqul Allah ganti waqulil haqqu min rabbikum goyogera mazima gava eri Allah faman shaa falyu'min ayagala agakkirize waman shaa falyakfur kale atayagala agawakanye naye abana agawakanya tebaleka bulesi Allah yagamba Allah ti inna a'tadina lidhalimina nara nateekerateekera bonna balyazaamaanyi omuliro. Lwaki? Bamanya ebituufu nabirekawo batandika okukola ebibanyumira byebaagala. Tugambye omusajja gwe omukulu, tugambye omuvubuka gwe yenna omuyisiraamu agenda okusaala esswala nti yambala engoye nga mpanvu nga tezisukka bukongovula omwami, omukyala gwe zirinnyemu. Omwami engoye zoyambala mu sswala teziteekwa kulaga mugongo ng'okutamye. Abamu oli munene olina omubiri masha Allah Allah yakuwa barakallahu fik naye nga bw'oyimirira bw'oti ekkundi lirabika olwaka t-shirt kewayambadde akatakutuuka ate ozze mu sswala ekkundi lirabika. Bw'okutama bw'oti amatuliro gonna galabika, omugongo gwonna gusigala bweru kubanga t-shirt kewayambadde tekakutuuka. Munnenge obanga ogenda okusaala esswala weefeeko, nyiriza esswalayo. Allah yagamba nti wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, longoosanga Allah naye waakulongooseza. Lwaki ennyambala eyo gy'ojjira mu sswala nga bw'ogenda wa minisita oba wa memba wa parliament oba wa pulezidenti obanga oyina abagenyi b'okyazizza ababitiibwa si bwekyo by'oyambala. Lwaki bw'ojja mu maaso g'okitiibwa Allah tomuwa kitiibwa? Allah kyekyagamba nti wama qadarullaha haqqa qadrihi, abantu tebawa Allah kitiibwa mutuufu bw'okukimuwa. Ennyambala gy'oyambadde eyo etali yavunaanyizibwa n'ojja mu sswala tugamba esswala tejja kutuuka newankubadde okutamya ovunnamye kubanga oli si sharutu min shurutu sihhatu ssala eyassatiru al-awra ey'okubikka obwereere. Okubikka obwereere bwo tugambye omukyala wenna oli bwereere okuggyako feesi n'ebibatu byokka birina okusigala nga tebibikkiddwa mu sswala. Naye bw'osaala mu lugoye nga lulaga obulago, amatu, enviiri, emikono, ekifuba kirabika, bw'okutama bw'oti siriiti gyewateeka ku siriiti gyewasala ku sikaati, ebisambi entumbo zirabika. Munnange oba tosadde ebyaddala ddala, oba tosadde gwe ne bwoneewayiriza neweekakaba newenyigiriza mu sswala oba tosadde kyekituufu. Omwami yenna asaala esswala ng'ebitundu bye byolina okubika kubanga obwere bw'omwami buba waggulu abayina surra warukuba waggulu w'ekkundi paka wansi w'amaviivi bwe bwere bw'omwami obukoma. Kati buli oyambala olugoye nga lulaga ekkundi, lulaga omugongo, lulaga amaviivi, olwo tebalusaaliramu lugjeemu. Oba yongerako engoye endala osobole okubeera ng'osaala esswala etuuke. Ekitali ekyo munnange ojja kuba oyisiza ekivulu mu bantu abaze okusaala naye nga goba tosadde ebyaddala. Eyo shaturu aba kalombolombo akokusatu obulombolombo obutuusa esswala assaturu al-awra okubikka obwereere. Banyo tukiraba ng'abamu bwe tuba twambala engoye oluusi oyambadde ka sleeveless, emikono gino giri bweru, ebibegabega obirese bweru. Buli osaala esswala omwami ng'ebegabega munnange t-shirt wayambadde erega ebibegabega byo era naye olugoye tebakkiriza lusaaliramu kubanga ki okyabalibwa nti oli bwereere olese ebegabega ebweru. Kiwalaba nti bwe tuba tumuhijja tusa Allah atuuse yatutwala e Makka ne Madiina obikkako ekibegabega kimu, essuuka eno gye baakuwa hiraamiyo wamala okusiba ey'enkutu ate eno gyewebikkiridde olekako ekibegabega kimu wabweru. Ekyobeera nga okitunuulira nnyo okyegendereze nnyo nti buloleka ebibegabega bibiri wabweru munnange oba toyambadde bulungi. Akalombolombo akalala obulombolombo obutuusa esswala okwetukuza oba okufuna ewuzu. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani y'ekitiibwa mu suratu al-Maa'ida essura ey'okutaano
Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu abange mwabakkiriza idha qumtum ila as-salah amugende eri okusala faghsilu wujuhakum munabenge ebyenyi byammwe wa arjulakum ila al-ka'bayn wa munabenga ebyenyi byammwe wa aydiyakum ila al-marafiq munabe n'emikono gyammwe okutuusa ddala mu bukokola wa musahu biruusikum musige n'amazzi mu mitwe gyammwe wa arjulakum ila al-ka'bayn n'ebigere byammwe okutuusa ddala mu bukongovule kubanga ogenda mu maaso ga wakitiibwa Allah oteekeddwa kubanga oyina ewuzu oli mutukuvu gwagenda okusaala essola tosaala sola nga toyina wuzu la salata bighairi tahar essola tekkirizibwa nga tewaliiwo wuzu abantu abasinga obungi tubalaba yakyamyeko n'afuuyisa olujja nga yimirira mu sswala nga tamaze kufuna wuzu kakati munnange gwani yaga nti essola enaatuuka nga toyina wuzu tamaze kufuna wuzu kwetukuza oteekeddwa okubanga gwagenda okusaala esswala omaze okwetukuza bulungi amakulu n'ofune wuzu ng'era ogirirannyisizza nga Allah bwagitulaze nti bw'ogenda okusaala esswala ofuna amazzi n'onaaba mu kamwa n'onaaba mu ngalo n'onaaba mu kamwa ne mu nnyindo n'onaaba mu feesi n'onaaba mukono gwo ogwa ddyo paka bukokola n'ogwa kkono bw'otyo n'osiiga amazzi mu mutwe ne mu matu ne mabega waago n'onaaba ekigere kya ddyo okutuusiza ddala mu ntumbwe n'ekyakkono bw'otyo. Awo nabaawo obuzibu nga bantu baffe bangi newuzu yennyini situmanyi kugifuna ng'oli ajja okusaala nomulaba n'ateeka amazzi mu kamwa n'agira bw'ati n'anaaba mu maaso omuwala n'anaaba mu maaso anaabisa mukono gumu kati bw'onaaba wano mukono gumu bw'oti eno tonaabye eyo wuzu tegenda kutuuka bw'oba ofuna ewuzu embatu zino bbiri oziteeka mu maaso zonna bw'oti noyisa wansi w'akalevu newana amakutu wegakoma okumera wegakoma n'enviiri we zikoma okumera kyebayita feesi olwo omaze okinaaba so si kukola bukozi bw'oti watufunye ewuzu ebyaddala abalala bwe tuba tufuna ewuzu ku mikono tugira bugizi bwe tuti nogira oti nogira oti nogira oti nogira oti bw'oba okoze kale bw'otyo kale goberezaako omukono gutuuse amazzi gano kakokola akokola kafuna amazzi abalala yayambadde olugoye tasobola kulugjamu kufuna wuzu ya mukono ogenda okulaba nga asiigako obusiizi bw'ati agira amazzi n'asiiga ku mukono n'asiiga ku lugoye kuli ebyo batubijjawa enkola tugijjawa bannaaye bw'oba oba ofune wuzu ng'onaaba emikono gyonna olina kugina amazzi galina kutuuka ku mubiri so si kusiigako busiizi bw'oti ng'agenda osiiga ku sitokisi netulaba ekizibu ekirala mu kaseera k'okunaaba mu mutwe abantu agira bugizi ati agirako wano bugizi bw'ati olina by'ofiirwa bye tujja okulaba mu maaso eyo mu ngeri eyo gy'okolamu ey'omuzannyo abalala alina ekitambaala kubanga ate kijjako kubanga ekitambaala kino ekisiibwa kino nabbi kyeyigiriza sallallahu alaihi wasallam twebaza katonda bannaffe bakitadde mu nkola okulabika nga omutwe gwe togulekanga otambula oli bwereere nga teguliko kigambo kintu kyonna kyonna ekitambaala kale bw'olaba nga kizibu nnyo kisumula oddemu okisibe osobola okusiiga ku kitambaala ekyo kikkirizibwa okusiiga ku kitambaala kubanga aya egambye nti wamusahu biruusikum musiige n'emitwe gyammwe tetunaaba mitwe tokwata amazzi n'ogayiwa mu mutwe nedda yagamba wamusahu musiige kati oteeka amazzi mu kibatu ne gayiika bwe gayiika n'osiiga omutwe gwo paka eno mu nkoona n'ozza bw'oti deni dino olugalo lwava mu mba n'oluteeka mu matuugo muno ne lunaaba mu matu muno munda dino kyala kisajja ne kinaaba mabega w'amatu bwe kiti olwo oba osiize mu mutwe n'amatu ng'oganaabye olundi ogwo gumu bwe tugenda ku bigere era ogenda okulaba oli ng'ateekawo buteesi kigere bw'ati ku ttaapu ng'ateekawo kigere bw'ati ku ttaapu ng'amazzi gakiyiikako buyisi so nga Allah agambye nti wa arjulakum ila al-ka'bayn
nabira ddala ekigere kyo okutuusiza ddala mu bukongovule. Bwe tumaze okulaba nabbi engeri gya Allah gye gyatuyigirizaamu, kati byonna byotalabye mu aya eyo bye bya sunna mu wuzu. Kati gwagenda ofune wuzu, manya nti buli Allah kyatayogeddeeko mu aya ng'okufeesafeesa mu nnyindo, ng'okunaamukamwa, ng'okusosola enjala, okuyisa mu amazzi, okubeera nga alina ekiro barakallahu fika bakyakireseeko nga temukijeemedde, Allah temujeemedde, n'obeera nga okitobya n'amazzi nekibeera nga amazzi gatuuka ku kalevu kuli, n'okusiiga omutwe gwonna n'okutusa gwonna n'ogusiiga n'ebibatu kino engalo zetulabye nti oyisa mu matuugo muno, n'obeera nga oyisa mabega w'okutuuko, n'okunaaba omukono guno n'ogutuusa ddala yeno mu kannawolovu. Ebyo byonna biri mu sunna, n'okunaaba ekigere okutuusa ddala mu ntumbwe, ebyo byonna bya mu sunna. bw'oba obikoze oba onyiriza ewuzu, naye tokkirizibwa kusaala nga tolina wuzu, kubanga nabbi agambye sallama nti la salata bighairi tahara, talina sala oyo atamaze kwetukuza oba atamaze kufuna wuzu. Bighairi wudu, ng'ewuzu togirina munnange essola tejja kutuuka. Tukirabye okubikowe, tulabye shuruutu eyo, ne tulaba shuruutu eyokuna eyokulabika nga omuntu asaala essola ateekeddwa okubeera nga afuna ewuzu. Ekirala okutukuza ebyambalo bino. Allah gamba nti wathiyabaka fatahhir, tukuza ebyambalo byo gwagenda okusaala. Tusaalira mu ngoye zitaliimu wuzu. Bangi batambula n'atuuka okumala haji ekyetaago nga talina mazzi, bwamala n'ayambala bwambazi n'atambula. Bw'anaatuuka okusaala ate agenda kufuna bufunyi wali wuzu, naye ng'engoye yamaze ddo ziteekamu omukojobo, zagenzeemu dda omufuuyiso. Bawulu yagenze dda mu ngoye zo nnyabo ssebo, gwagenda okusaala esswala akapale kali ak'omunda oba empale ezo zatonnyemu omusulo, bw'onaasaala esswala tejja kutuuka. Kubanga lwaki? Engoye enkyafu. Allah ogamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti wathiyabaka fatahhir, n'engoye zo zitukuze. Kalumu ku bulombolombo obutuusa esswala, omuntu okusaalira mu ngoye nga ntukuvu zirimu ewuzu. Kyentera obbagamba bannaye nga tugenda otambula, ogenda tambula lugendo luwanvu lwa bbaasi, ova wano ogenda Kabaale, ogenda Mbalala, ogenda Masaka, obatuuka ne bayimira ne bagamba nti bannaaye abaagala okweyamba muveemu mweyambe wano. Abantu ne bavaamu n'olaba nga bafubutuka mu bbaasi ne beeyokya ensiko. Yeeyokya ensiko talina mazzi. Budala, Sofiya, weeyokya ensiko okumala haja tolina mazzi. Jjukira engoye zino z'olimu, olina okusaala esswala. Kyetukubiriza omuntu yenna agenda otambula, gula ekicupa kya minowota oba akacupa ka minowota oba kanene oba kinene, omanye nti okirinamu emigaso ebiri: okunywako olw'obwetaavu bw'ennyonta, ate bw'onaaba otuusa okumala haja yennyini ekicupa gy'ogenda okukozesa okunaaba ekifo kiri ekyobuvunaanyizibwa awavudde obukyafu buli, osobole okulabika nti weekuuma olina ewuzu, weekuuma nga engoye zo nnyonjo. Gwe tolaba musajja nabbi gwe yasanga sallallahu alaihi wasallama nga bambi yafa kabuli zaali bbiri, naye ng'abantu baamu bali mu kubonerezebwa, n'amanya ebisansa n'asuula ku kabuli ezo. Omusabe n'amubuuza ya Rasulallah, ate nga bano basuddeko ebisansa tabbo ki? N'abategeeza nti abantu bano abali mu kabuli wano bali mu kubonerezebwa. Naye omu ku bo yakola musango ki? Yali teyeekuuma musulo. Omusulo olaba gugwo, nyaba omusulo gugwo, sebo omusulo gugwo, ne gugenda kubonereza mu kabuli. Buteekuuma musulo. Omusulo ogwo nagisi, mukyafu, buli obeera nga gukuvuddemu baana amazzi g'onaabisa mu kifo ekyo eky'ekitiibwa, osobole okwambala engoye zo, kuba mu kaseera k'okusaala esswala, bw'onaasaala esswala ng'engoye enkyafu, munnange esswala tejja kutuuka. Kubanga lwaki? Weeyonoonyedde, engoye ne zigendamu ennagisi, nnagisifu, si nnyonjo. Kati yenna agenda okusaala esswala, tukuze ebyambalo byo. Bw'oba ogenda kumala haja, tambulako n'amazzi, tera bagamba tambulako ne katippi kale. Zingula ekitunutunu kya toilet paper oteeke mu nsawo wano. Weetegekera tesinga haja etuuka nga tolina wojja mazzi, kino ky'oggyemu kino kyekigenda okubeera nga kisabika ekifo kiri. Mu kaseera bw'onaatuuka awali amazzi okijjewo, osobole okulabika nti onaabawo amazzi. Lwaki? Kukuuma ngoye zo zino zibeere ennyonjo, oleme kutambulanga mu butuufu osaala esswala naye ng'esswala tetuuka. Lwaki? Olw'okubanga engoye nkyafu, teziriimu wudhu.
okulongoosa engoye zaffe ne zibamu ewuzu nsonga ya makulu nnyo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala akitugambye nti wathiyabaka fatahhir n'engoye zammwe muzitukuze bulungi. bwe tumala okutukuza ebyambalo byaffe tuyingidde mu swala tutunulira ekifo ekirala oba sharuti endala mu sharuti ezituuse swala ekifo ogenda osaala eswala kiteekeddwa kuba nakyo kiyonjo. bangi tulaba eyo toyina mukeeka gwa swala oyina mukeeka gw'abagenyi abagenyi bajja ne batuulako n'obwana ne bafukako omusulo ge mutuulako awaka buli kanaku temuyina musaalo gwa swala. twabanga n'emisaalo gyaffe egy'eswala ng'ogiteeka mu nsonda awo oluusi guno ogw'ekinubbi nga tuguwanika bwe kuti waggulu ku gundi ku kisenge nga gwo gumanyikiddwa gwa mulimu gwa kusaalirako swala yokka. bane tuwe swala ekitiibwa nino osanga mu maka nga temuli musaalo era ne kakutanda n'omala okyala mu maka omwo n'osaba omusaalo nga tewali wogenda kusaalira kubanga bannannyini maka abo tebasaala. gwe bandibadde bayita omusaalo gwegwe ogugendako abagenyi gwe batuula abaana batuula okwo abafuyisiza ne batuula okwo buli yenna okyafu wonna bonna buli okwo kati bwanajja okusaala era gwagenda okusaalira kumuna eswala tejja kutuuka. tulaba obukulu bw'ekifo bwogenda okusinziza Katonda. Allah bwe yali abwogerako mu suratu At-Taha ng'agamba Nabbi Musa alayhi salam amugamba nti inni ana rabbuk fakhla'na alayk innaka bilwadi almuqaddas tuwa. Allah agamba Nabbi Musa tumazima nze ddala nze mukamaawo yambulamu engatto zo kubanga mazima gwe oli mu kulusenyi olutukuvu oluyitibwa Tuwa. kitegeeza omuntu agenda okusinza Katonda ekifo kyagenda okusaalira mu kiina kubeera nga kitukuvu tekitambulirwako ngatto naye n'osanga nga kapeti eyo gye tutambulirako ate bwekutuuka esswala era kwe tusaalira abagenyi era kwe batuula kagamba kuba butawa Katonda kitiibwa subhanahu wa ta'ala. gwe awulidde ebigambo bino ku Gaggadde GTV television tugamba nti twala obuvunaanyizibwa ogoberere ensonga ezo mu kusaala. abantu abasinga obungi tebazitwekako kiteebaziba kitiibwa abo tetuzimanyi naye tugamba nti swala erina obulombolombo obugituusa. obulombolombo obwo mulimu okulabikanga ekifo nakyo bwogenda okusaalira esswala munnaye kirina kubeera nga kiyonjo. kalombolombo akalala alwakti ebiseera. tulaba abantu bangi basaala esswala nga ebiseera tebinnatuuka. bateeka ekiwandiiko ekinene mu muzikiti nti ffe wano subuhi 12 tuba tugisaala, 7 gwennyini oba 6:45 tusaala zuhuri, saawa 9:45 oba saawa 10 zennyini tusaala laasiri, saawa 1 yennyini tusaala magalibi, saawa 2 zennyini tusaala isha. ekipande ekyo kimwateeka mu muzikiti. eddiini si yammwe, temukola bye mwagala. eddiini erina enteekateeka yaayo. Allah yagiruŋŋamya bulungi ddala. ebiseera by'esswala bikyuka era tubakubiriza mwenna abantu baffe abalungi abalumirirwa esswala eno okutuuka mu maaso ga Allah nga weeri era nga yatuuka. akasaawa kano aka satellite akalaga okukyukakyuka kw'ebiseera tebakagula ssente nnyingi ndowooza. kagule okateeke mu makaago, mukagule mukateeke mu muzikiti gwammwe kubanga kaba katambula n'enjuba. kubanga ffe bwe tuba tusaala tugoberera njuba ngeri gyetambulamu. tolaba Allah subhanahu wa ta'ala bwatugamba mu aya eno. Allah agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim wa aqimis salata tarfay an-nahari wa zulfan min al-layli innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Allah mu aya yatugambye suratul Hud 10:14 muyimirizeewo essala ku nsonda z'omusana enkya n'olweggulo n'ekiseera mu kiro mazima ebirungi bijjibwawo bibi okwo kubuulirira eri ababuulirirwa abakkiriza. olaba Allah bwatuteekateeka takukkiriza gwe osaale byoyagala osaale mu budde bw'oyagala nedda. mu bulombolombo butuse swala oteekeddwa okumanya nti swala gy'ogenda okusaala ebiseera byayo bituuse. kati mu eyo aya talaze nti zuhuli yasaalibwa bweti wabula nti oba isha esaalibwa bweti oba esaalibwa mu budde bwe buti, wabula ateereddewo nti waliwo swala ez'emisana waliwo ne swala ez'ekiro. natugamba Allah ba'da billahi minash shaitani rajim fa idha qudiyat as-salatu fadhkuru Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum fa idha tuma'nantum fa aqimu as-salata inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. eyo aya gyekisanga mu sura eyokuna suratu Nisa 13. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti era mubanga mumaliriza okusaala okw'ekikungu
mwogerenga Katonda nga mutendereza mu kwemirira mu kutuula ne mu kugalamira ku mpuuyi zammwe. Bwe mubanga muteredde muyimirizengawo esswala mu bujjuvu. Mazima esswala yalaalekebwa ku bakkiriza mu biseera ebigere, ebiseera ebimanyikiddwa. Obwonna bujulizi bwongera kulaga nti omuntu agenda okusala esswala eteekwa kumala kutuuka. Ffe enkola yaffe wano mu kibuga Kampala, kubanga ffe tuli mu Kampala wano, olira abantu nga basaala esswala ng'esswala tennaba kutuuka. Wabula lwaki baateeka ogupande mu muzikiti gwabwe. Ffe engeri gye tuli bakozi 65 esswala eba eyimirirawo, zigenda okuwera 7 otuuke mu kitundu ekyo basaalidde nga bonna baabuse tebaliiwo. Eyo oba tubijjawa? Esswala yina yagiteekateeka. Tugezeeko kulabika tugoberera amateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku bikwata ku sswala, kubanga eyina nannyini kugiteekateeka nga ye Allah. Hakati amaze okutugamba Allah ti waliwo esswala ezisaalibwa emisana, waliwo esswala ezisaalibwa ekiro. Mu sswala ezisaalibwa emisana tulina esswala ya subuhi. Esswala ya subuhi naddala abasuubuzi bankeera mu kibuga bagenda kubabuuza esswala nga temugirabanga nako. Bamalayika bagenda kubuuza esswala ya subuhi musiraamu gwe akeera okusaala esswala nga tennatuuka. Olw'okuba owulidde omwazinyi ssaawa 11 kasowulira omwazinyi 11 kubanga oyagala kugenda kusuubula kudduka n'ofune wuzu mangu awo n'osaala subuhiyo, kubanga ogenda kukeera nakasero, ogenda kukeera mu owino, ogenda kukeera mu lufulo, ogenda kukeera. Abo abantu abakeera mu budde obwo tubakubiriza nti muwe ekitiibwa esswala zammwe, mwegendereze esswala ze musaala ng'obudde tebunnatuuka. Ezo teziriiyo, temugenda zibanja Katonda, teziriiyo, tezituuse. Kuba malayika abakima esswala bajjira mu budde bwazo obutuufu. Obudde obutuukira esswala imam yaweesalira kitegeeza nti esswala etuuse. Naye kati ennaku zino obudde bwakyuka. Subuhi olaba tugisaala 12 n'eddakiika ezigwamu, kati gwe munnaffe agisadde ku 11 zennyini. Eyo basubuhi kikaaki munnange subuhi eba tennatuuka. Gwe munnaffe asaala dhuhuri, kati olwaliyo ennaku zino obudde bwakyuka. Adhaani olaba eyimirirawo ku 7 n'eddakiika wakiringa 10 oba dakiika 3 oba 5. Kati bw'osaala ku ssaawa 6 dhuhuri, gwe tulabanga dhuhuri eba tennaba kutuuka. Tunuulire nnyo enjuba. Kati gwe atalina ssaawa tugamba nti onaamanya otya nti kati esswala etuuse? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulambikira bulungi nti kw'olamanyira nti subuhi etuuse y'emmambya ey'amazima okusala. Emmambya za mirundi 2. Waliwo esala ku ssaawa nga 9 awo n'olabanga obudde obutangadde, ate ne bumala ne buddamu ne bukwata. Eno emmambya ey'amazima yo oluvaawo musana gwe gujja. Kati emmambya olumala okusala n'olabanga ekiro ekimifu kizze ku ggulu, kitegeeza emmambya ey'amazima ezze, awo kitegeeza subuhi etuuse, awo saala subuhi. N'amanya nti dhuhuri etuuse. Bwabaayo omusana bagamba nti kasita olabanga enjuba evudde mu mutwe gwo, evudde wakati w'eggulu, oba oyinza okuddira eccupa oba akati n'okayimiriza n'olabanga enjuba tekalina kisiikirize, manya nti obudde tebakkirizibwa kusaalira mu sswala. Naye bw'enaabanga esoolobyemuuko okuva wakati mu ggulu, olwo kitegeeza nti dhuhuri emaze okuyingirawo. Tunamanyira ku ki asiri, ti asiri etuuse. Bagamba bwabaayo omusana pima ekisiikirize kyo nga kikubisibwamu emirundi 2. Kale gweoba tosobola kukikola, funa akati okayimirizaawo. Bw'okayimiriza opime obugazi obuwanvu bwako, omale olabe kenkana ki, kubanga oyinza okukayimiriza nga kisiikirize kyako kikomanga eri, kitegeeza nti olwo asiri etuuse. Tunamanyira ku nti magalibi etuuse. Okutuuka kwa magalibi enjuba emala kugwa. Enjuba olugwa magalibi eba etuuse, eba eyingiddewo. Buli osaala esswala nga gw'otunuulira butunuulizi ssaawa gye wateeka ku mukono oba ssaawa gye wateeka ku kisenge gye mwateeka mu muzikiti nga temutunuulidde enjuba nkyukakyuka yaayo, mujja kusaala esswala nga esswala teziriiyo. Ate nga bulombolombo bw'esswala, esswala erina okubanga obukati bwayo omaze kuyingirawo, olyoke osaala esswala eyo esobole okutuuka. Tunamanyira ku nti Isha etuuse. Okutuuka kwa Isha kasita ekiro ekimifu kiggwa ku ggulu, kitegeeza Isha emaze okutuuka, olwo ogenda kusaala esswala yo eya Isha, kubanga obudde bumaze okulabika nga ekiro ekimifu kiwedde ku ggulu, kitegeeza nti olwo esswala etuuse.
ebyo byonna byonna omusaaze byateekeddwa okutunuulira obulombolombo obutuusa esswala n'obeera nga obutegeera osobole okusaala esswala munnange osobole okuganyulwa mu maaso g'ekitiibwa Allah ti mutuufu wasaala. nga tumaliriza kubanga obadde bukyali bungi naye budde butuweddeko istiqbaalu qibla. omusaaze ateekeddwa okubanga otunula qibla gy'ogenda okutunula ng'osaala. Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza dda mu surat al-Baqara ng'agamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. متكل يكتيوا الله سبحانه وتعالى أقام النبي صلى الله عليه وسلم تقلبا ng'okyukakyuka amaaso go Muhammadi ng'ogatunula ku ggulu olyoka olungamizibwe mazima tujja kwolekeza mu kusaala eri obwolekero bw'osiima. kale yolekezanga ekyenyi kyo ng'osaala ku ludda olw'omuzikiti ogw'emizizo Kaaba na buli wonna munaabanga mubadde mwolekezenga ebyenyi byammwe ku ludda lwagwo nga musaala. mazima abo abaweebwa ekitabo Abayudaaya Abakristaayo bamanyi nti go ge mazima agavudde eri Mukama waabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala si mugayaavu ku ebyo bye bakola. kitegeeza nti omuntu agenda okusaala esswala oteekeddwa okunoonya qibla. qibla tukinoonya tutya? gye boolekera nga basaala. oyinza otutuuka ku kitundu tekuli basiraamu tekuli muzikiti kati onaasaala otya? onaamanya otya nti qibla etuuse? oba qibla nti oba eri wano gye batunula nga basaala? buuza abantu b'oku kitundu nti enjuba yawano evaawa? gyeva teekayo omukono gwo ogwa ddyo, gyegwa teekayo omukono ogwa kkono. awo obeera otunudde yebeera qibla. otunula ng'osaala qibla bwe tukinoonya. kati yenna agenda okusaala esswala tosaala busaazi, toteeka buteesi mukeeka ng'otandika kukusaala. sooka obuuze qibla kubanga mu buzimu ku shuruutu ezituusa esswala okutunula istiqbaalu qibla okwolekera ku Kaaba. kyobalaba nti ababeera ku Kaaba wali e Makka bonna basaala beetooloddeyo nga gye batunuulidde kubanga obwolekero bonna babuyina. kati Allah kyagambye nti mwonna mwolekeze yonna gye munaabeeranga ku Kaaba okuba mutunula nga musaala esswala zammwe kubanga bwebwolekero obutuufu omuntu yenna agenda okusaala esswala bwalina okutunuulira era bwalina okusooka okunoonya gatannayimiriza okusaala. bannange shuruutu ezituusa esswala tusobodde okulabako ezo naye nga twongera kubajjukiza nti enniya nsonga nkulu nnyo mu shuruutu ezituusa esswala. al islam omuntu omusiraamu omuntu okumala okubeera omusiraamu nga tonnaba kubeera nga oyimirizaawo esswala sooka osiramuke. ekyo tukirabye netulaba n'obujulizi bwakyo. netulaba atahara okwetukuza oba ewuzu omuntu agenda okusaala esswala ateekeddwa kumala kwetukuza. netulaba satur awra okubikka obwereere yenna omuntu agenda okusaala esswala alina okwambalako bulungi. obujulizi tubuleese obulaga bute bwe twambala ng'abaisiraamu. ekirala okulongoosa ennyo engoye zaffe nga tugenda okusaala esswala. longoosa engoye zo gwe agenda okusaala kubanga esswala bw'onaagisaala mu ngoye nga temuli wuzu tejja kutuuka. tulabye ekifo gwagenda okusaala tunuulira ekifo kyogenda okusaaliramu kirina kuba kitukuvu. ne tulaba ne qibla gwagenda okutunula okusaala tunula noonya qibla we kiri obeere nga gy'otunula ng'osaala. wabarakallahu fiikum wa jazakumullah khair. tusaba Allah atuyambeko atuwe okubitegeera n'okubigoberera yenna agenda okusaala ng'esswala mala nkutunuulira bulombolombo obwo okakase nti butuukiridde olwo olyoka oyimirira oleeta takbirati ihraami ekuyingiza esswala. tusaba Allah atuwe amaanyi n'obusobozi okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno oba okutuusa daawa gye muli ate n'atuwa ebigambo atulongoseza ennimi zaffe tusobole okuvaako ebigambo ebirungi bisobole okutegeereka gye muli musobole okuyikola ibaada zammwe n'okusinza Katonda wammwe nga mutuufu mujja kumanya so si kuyiiya na kupangirira. wabarakallahu fiikum wa jazakumullah khair. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.